Ncha ya leero omubaka w'ekitundu ky'amawokota y'obukiikaddyo Yusufu Nsibambi yeewuunyisizza bannayuganda bw'alabikidde ku kitebe eky'ekibiina ki NRM ku luguudo kya Ddondo mu Kampala ng'anekaanekanye mu ssaati y'ekibiina kino ya kyenvu ng'era ono abadde awamu ne bannabyabufuzi abalala abaavuganya ku lwabwe mu kulonda okuwedde banjuddwa mu butongole ng'abeegasse ku kibiina kino. We want to thank you for coming to the NRM home. Nsibambi abadde munnakibiina kya FDC era nampala w'ababaka bannakibiina kino mu palamenti ey'e11 amyuka omukulembeze w'ekibiina ki NUP okusinziira mu bitundu by'obuvanjuba bw'eggwanga John Baptist Nambeshe ng'ayogera ku kikolwa kya Nsibambi asabye ekibiina ki FDC okwangwako okulonda nampala waakyo omujja mu palamenti anaasobola okukumaakuma banne mu kiseera kino ekisigaddeyo ekisanja okuggwako. Wa FDC abadde wipu wa FDC naye ffe nga opposition buli omuntu omu bw'atuvaako tukendeera amaanyi ekyo kituufu nga opposition eya 11th parliament tujja kufiirwa omugaso gwe twalina mu honorable Nsibambi naye manyanda omusajja alina obusungu bwe anyiize bamukuba akalulu kati okusalawo okwo nakwo kuyinza kuba kwa speed ya iliri lwokuba twamuwulidde juzi nga alinga champion nga coalition or rather dialogue mu party eri mu buyinza ne parties zino eziri mu opposition. FDC nga party erina okutuula esalewo oba yeeyongera naye nga whip paka omwezi ogwokutaano oba batuwe whip omulala naye nze nga chief opposition whip nze sikiriko mutawala. Ye omubaka wa Busire y'obuvanjuba Medad Lubega Sseggona anyoleddwa n'ekyansibambi okusala eddiiro okudda ku ludda lwa gavumenti era nakkiriza nti kino kirina engeri gye kikosaamu oludda oluvuganya. Musaaliddwa omuntu takugambanga nti gundi bwagenda tumuwonye mumuwonye mbadde mukola ki naye emyaka gino gyonna. Nze nnumwa buli lwe tufiirwa abamu ku bannaffe ku balwanyi bannaffe ne bagenda naddala nga tetutegedde ensonga. Ono ng'alina ababaka abalala basabye abantu obutasanyukira kikolwa kino ekyansibambi. Genda kwa mwami Nsibambi nze kunnumye kubanga twetoddeko. Museveni alabika nga yatusinga numbers afuba buli lunaku okusika okutwala baatwala. Ffe abalina abatono tugamba tutya nti n'abo abatono bwe batugendako tuba tubawonye. Ndoze emyaka nga 25 Bansibambi abo bakolera nnyo opposition. Omuntu akinagguka n'agamba nti okugenda kwa Nsibambi tetusaliddwa nga opposition kyayogera takimanyi. Naye ndowooza Nsibambi yatyoboolwa nnyo oluusi banna abeeyita opposition. Nalaba abantu nga bavuma Nsibambi lawyer omukukutivu omusajja abataddewo omugendo ku opposition wane bateekawo omugogo. Ffe opposition teriiwo tebangawo buli muntu wana abantu ababaga ffe tubeera nabo wano abantu abagamba nti opposition wonna ne bwe bakunyumba eno buli omu abeera opposition ng'akyanoonya kaadi oba ng'anoonya emmotoka emutuusa wakola ki walaga n'emmotoka kasaamala ogituulamu ne bamuwa entebe nti tuula awo. Ebirowoozo bye si opposition bibeera byakwetereza na famire ye n'abantu. Yusufu Nsibambi we yeesogedde ekibiina ki NRM nga kyajja alabikire mu kifaananyi n'omukulembeze w'eggwanga saako ne bannabyabufuzi abalala ab'oludda oluvuganya ekyatabula bannayuganda abamu nga kyokka bano baavaayo ne bategeeza nti ekyabatwala ew'omukulu kwe kulaba nga bateesa ku ky'okutabagana kwa bannayuganda oluvannyuma lw'ebyo byonna ebyaliwo mu kulonda okwakaggwa. Kyokka akulira oludda oluwabula gavumenti Joel Ssenyonyi ensonga eno mu kugyogerako awakanyizza ebigambibwa nti kino kinafuya oludda oluvuganya gavumenti. Teweebuzaabuza nti ate nagenzeeyo kuteesa ku nsonga ez'abannayuganda ezibaluma kino nakiri abasibe n'ebirala kweganga omulaba yeebuzaabuza nti yagenzeeyo ku lw'opposition n'ebirala naye ng'ekyaddala yagenzeeyo kweteeseza kati ekituufu kimaze ne kivaayo era abeegaseeko n'aga nti nze ndi ready okukolera ekibiina deployment yonna n'ebirala bwe bityo. Ekyo
kirungi nti intentions ze ebirubirirwa bira kyabaddeko kashitegerekese kakati opposition egenda kunafuwa nedda ekisookera ddala abantu bangi bazze beegatta ku Mwai Museveni naye bamwegattako bonga bo tibagenda n'abawagizi baabwe bonna n'ekyenkizo opposition oba okuwakanya gavumenti ya Mwai Museveni tekiri kuffe ng'abakulembeze nti yefe opposition nedda opposition eyo be bannayuganda abatulugunyizibwa abatafuna services abalaba sente zaabwe Ssebugenyi Joseph yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire. Ku nsonga eyo eya Yusuf Nsibambi okusala eddiiro ono ojjukira nga abadde mukulembeze mu kibiina kya FDC nampala w'ababaka ab'ekibiina ekyo mu Parliament ate era nga yabadde amyuka ssenkulu w'ekibiina ekyo mu Buganda. Ekibiina kya FDC kifulumizzaawo ekiwandiiko mwe kiragidde nti kaakano kitandise okumagaamaga okulaba ani agenda okudda mu kifo kya Nsibambi oyo era ng'ekibiina kitegeeza nti ono kibadde kyamuyita dda agende mu kakiiko akakwasisa empisa olw'ebyo byonna ebibadde bitambula naddala okuva lwe yalabikira mu kifaananyi nga yasisinkana omukulembeze w'eggwanga. Kyekiwandiiko ekyo kyolaba ekifulumiziddwa ekibiina FDC nga kyogera ku nsonga za Yusuf Nsibambi bw'ati asaze eddiiro olunaku olwaleero ne yeegatta ku kibiina ekiri mu buyinza ekya NRM. Awo nno wennyini tugenda kusooka tuwumulemu tugenda mu bubaka oluvannyuma nga tuvuddeyo tugenda kudda tweyongere n'amalindi.